Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Kubaluisa abaagala ekiggula luggi. Njala tandika bwenti. Ekiggula luggi kya leero kikino. Fenna abasinga obungi nakamuka kwogera. Ndi muzadde. Ali ku Facebook essaazi nalaba video eno oli muzadde. Olina abaana mu famire yo, obaana gye bakkuliza mubadde n'abantu bangi bemulanga balina emize. Naye njagala mwekube mu kifaananyi mwetegereze nnyo nti bw'olabanga omwana wo ng'omumanyiiko omuze omubi ng'era wamala omwekkanya bulungi n'omwetegereza n'omuzuula nti olunaku lwakoze ekikyamu oba n'ozuula nti waliwo ekintu kye bagenda okukola nga kikyamu n'omusanga ng'ali active nnyo oba yeetabye emirimu mingi nnyo manya nti ekikolwa kyakola alina kyabuzaabuza okubikkirira okulaba nti tebategeera kizibu ki kye yakoze oba nti waliwo omutawaana gwe yakoze. Nkiddamu mwenna abazadde bataata bamaama basenga bakojja buli omu njagala mwekube mu kifaananyi kyammwe nti bw'olabanga omwana oba gwamuzaala naye nga oba si gwamuzaala naye ng'ali mu maka ago mw'omukuliza omumulabirira ng'omanye omwana oyo muze gw'alina n'omusanga ng'atandika okubeera ng'ali active mu kukola emirimu akola ebintu ebisobola okukubuzaabuza kye tuyita diversion okujja ku kintu kyandibadde obuuliriza manya waliwo ekitagenda mu maaso era nkusaba obeere mwekeenenya nnyo ng'otunuulira omwana oyo na biki ebimwetoolodde n'ebiri mu maka ago. Otherwise ekintu ky'abaakola si kya bulijjo. Omuntu oba akola ekintu nga si kya bulijjo naye ng'omumanyi nti abadde takikola manya waliwo ekikyamu kigenda mu maaso. Eno ensonga njijje ku ki kino nno kiggula luggi video tennaba. Njagala mutegeere nnyo okuva lwe natandika okwogera ku nsonga za Bulange Mmengo oba mu Buganda ezigenda mu maaso. Omumpembe omutembeyi Kalooli Wassanya Charles Peter Mayiga yeefudde omuntu ali bize ne bw'amuyita okuggulawo akamugwanya asobola okujja okkaggulawo olw'ensonga nti alina ebintu byakola ebikweke byayagala public ereme kutegeera nti abikola. Muno mwe muli okubuzaabuza ekibbattaka, muno mwe muli okubuzaabuza ekitta abantu n'obutakyogerako n'okubuuza lwaki abaana ba Buganda battibwa. Muno kwe kuli okubuzaabuza emitendera gyonna egy'obukulembeze bwa Buganda egyalingawo egitakyakola gyaddawa. Kuno kwe kubuzaabuza enjawukana gye yaleeta mu Balangira n'Abambejja esiikula n'enfufu mu bbanga nga tayagala public agimanye nti weeri. Kuno kwe kubuzaabuza ennyombo n'endooliito ebiri mu bika bya Buganda byonna nga bukyanga bitandikawo nga byonna tebikwatagala okuba nti babisigamu ensooli tayagala mu kitegeere. Kati kwe kubanga ennaku zino yeefudde nti yasinga okukola mu Uganda asinga ne gavumenti y'omupembe Yosef Museveni tonalekalekezi nti era oba olina pulogulaamu yonna gy'oyagala okuggulawo mwangu nnyo mukubira essimu najja nagulawo pulogulaamu eyo kubanga alina kyakweka. Takyava ku mikolo alinga soda takyava munda kwegabulwa mwatambula okula nti yefuula bize abe mu mawulire kiki kimbeeza mu mawulire kubanga akimanyi bulungi nnyo ekisooka Buganda yagitunda akimanyi bulungi ekisooka nti ettaka lya Buganda baligobyeko abantu ne balitutte embuga amasaza nga ne Kasubi yennyini mubagalamiza wa muwumuliza Bassekabaka ne bamutunda n'olubiri balutunda akanja kakabaka bakatunda amataka gonna bagasinga obungi bagatunze olw'okuba nti baddira kati yakimanyi nti okubuzaabuza Baganda kwe kubeera mu mawulire naye ekizibu ekiriwo nti musanze bannayuganda twabaggulawo akatamba twabajjako ekifu ku maaso kati beetegereza ne beeyawulira ekikyamu n'ekituufu. Waliwo enjagala otwale omukisa guno okubaza bannayuganda mwenna abasobodde okuba nti kati mulimu akatono akamunyunguka nti bwe ndaba ekintu kye batadde ku mutimbagano nsooka kikubaganya kubirowooza nga kiki kino ekigenda mu maaso njwe mbadde mbagambira nti njagala nga mwawula ekitakambagwa wakati wa ppeera n'entula nti ebiseera bisinga mbadde temusobola nnyo okuwawula kikyamu ku kituufu naye kati okusinziira ku mbeera emu musobola okwawula nti kino kikyamu kino kituufu ne mubuuza ebibuuzo ekitabaddewo luli. Abasinga obungi ensonga za Buganda mwali mwazivaako abasinga obungi ensonga z'eggwanga mwali mwazivaako nga buli kyonna ekikola ekyo kyagenda olw'okuba nti ffe omulimu gwaffe kuba buli ekituufu gigera mu maaso y'ensonga lwaki kati musobola okubuuza ebibuuzo ebitabuuzika ate ng'asobola okubibaddamu taliiwo. Kati nno kyembadde nze kyekikulu kyembadde njagala nti kasita mulaba Wassanya Kalooli Charles Peter Mayiga ennaku zino omutembeyi ng'atambula nnyo yerabisa mu project zitali za bulijjo atuuza enkiiko eza lubaluba naye nga alina kyakwesa takyasobola kubulya Buganda mumanya nti waliwo ekikyamu. Wenziddewo ne bagamba bamulaba nti omwana ewaka abadde takola mirimu
ng'ennaku zino akola nnyo emirimu nga siggo gye mutumye manya waliwo ekikyamu ekigenda maaso kubanga mwe mwandibadde mutwalira obudde okubuuza nti Obuganda ne busirika kukitta abantu ekigenda maaso nga tuwulira mu nkubo nti abaana ba Buganda bawira omutwalo mu plasi babuziddwa mu bafudde ono atakyogerako kiki olukiiko lw'abalangira lwatulanga ne lwogera tewabanga yaddamu lwaki terwogera olukiiko lw'abambeje bwe twatulwala nga ne boogera tewaki terukyayogera lwaki olukiiko lwa Buganda terukyayisa terukyali lw'amaanyi tewali kyogera olukiiko lw'abataka lwali lwogera nga buli kimu kyokisituka kiki ekyaddawo tewali kyogera buli kimu ne kiba nga kisirise kubanga yawo ayagala batwalire eyo embeera gye mbaga nti tulina ogivaamu tutandika okukola ebizimba Buganda n'okugula abantu amaaso mu butuufu kyekyo kye bayita ekiggulalugi ky'olwaliro kati njala tandika ne security alert ndyoke ngende ku video entuufu ekiggulalugi kiwedde mwenda abadde bakinyumirwa nkibaweereza nnoonya sponsor agenda okusponsoringa ekiggulalugi kino nja kubasa buli muntu alingo nyumira ekiggulalugi kino ngosobola kipaso osobola kisponsoringa yes osobola kujja mu inbox nga ati why nza buli program ekiggulalugi nja kikola ki nja kisponsor kuba manyi kibanyumira nnyo so sponsor ngoli ngala ku sponsoringa ekiggulalugi njagala otukire mu kabox kange o sponsoringe ekiggulalugi kyokka ebisigadde mu banyi ebyange sisaba sele ku social media nawo osobola sponsoringa ekiggulalugi then nja kuba musanyufu nnyo kati njagala genda ku security alert gye nsooka nayo njagala montagingire jjajja w'Islam Kassim Nakibinge montagingire wano nga ntandika security alert ndoke ngende ku video kansubire nti atuuse oba waliwo omuntu asobola okuba nti amutuusako obubaka buno jjajja ffe Kassim Nakibinge nkulamusizza nnyo ssebo kansubire oli bulungi gyebaleko gy'otuusaako engalo munnange kansubire nti ensi bw'ogiraba naffe bazzukulu bo bwe tugiraba kansubire nti Obuyisiraamu engeri gye butambulamu naffe bwe tugiraba gye butambulamu kubanga si yenno nga mulina okubeera awo nzijukira nga omumpembe Yoseti Bahabulwa mutabani wa Kaleekezi bakakunkumula omukono omugenzi Idi Amin Dada mu bitundu by'embala bwe yatandika ekitta basiraamu n'agamba nti bw'otema omuti n'emirandiro oba n'amasanso ogatemeramu awo nno waava okubonaabonako obusiraamu mpaka olwaleero ye kye yakola nti obusiraamu buno olina okukola ki olina obbwawulamu kyovula nti obusiraamu kati muno ebyowa bisatu ekisooka nga kyekiri Kasozi Kibuli ekyokubiri kyekiri ku Sniping Street e Nakasero abatamanyi ku Sniping Street e Nakasero gwe muzikiti oguli okuva ku nkulungo eya sawa ya Queen ng'oyolekera ku Ntebe Road ogendere ku Kampala Road ku Steers awo before nga tunatuuka waggulu ku kizimbe kya studio omuzikiti oguli awo eyo ne branch ya Busiramu then ne Kampala mukadde bibuwa ebisatu kati nno Museveni bwatu beyakola kubanga ye buli wamu abeera ataddewo abantu be bayagala jjajjaffe Kassim Nakibinge jjajja w'Isiramu munnange nkusaasidde kubanga okyali mu kiyongobero ekyamusajjawo enkwatangabo yali tanyigirwa mu nnoga omugenzi Sheikh Nuhu Muzata Batte yonna gyali Allah amukkirize amuggyeko byonna ebyamusobako asinzire ku birungi bye yalwanira Obusiraamu weppo n'okwogera amazima okusinga abampembe abali ekibuli ssaawa zino jjajja Kassim Nakibinge njagala kukuloopera nti emyezi ndowooza nga 4 emabega egiyiseeko bwe mbanga engalabi yange ekyanzijukiza bulungi omugenzi Sheikh Nuhu Muzata Batte ye musajja yali ayogera ng'ennyenje zikunkumuka ku lw'Obusiraamu ne ku lw'Abannayuganda bonna essaazi ne kitaakyaliwo nti omuzindalo baagugjawo Sheikh Nuhu Muzata Batte yali yeetoloddwa abatamanya ŋŋamba weppo muzikiti wennyini we yabeeranga okubuulira ekingabo kya Allah mu makubo mwayita abantu baalya nabo weppo ne mmaka gye yali asulanga nayo mumpembe Yoseti Abusiraamu mutano wa Kaleekezi yamuterayo abatamanya ŋŋamba abaali bamulondoola ku macano olw'eggulu okutuusa era nga Allah bwe yali asiimye nti lwe lunaku lwe yali alina okuba nga tasukkawo n'amujjulula ng'ayisa emikono gy'omumpembe Yoseti Abusiraamu mutano wa Kaleekezi ng'akozesa ba agenti be bwe twogerera essaawa zino Yoseti Abusiraamu mutano wa Kaleekezi bwe yalaba nga Sheikh Nuhu Muzata Batte amaze omujjawo n'agamba ngenyina kukola ntya okuyimiriza emimwa egigenda okuva ekibuli nga gyogera kwe kuddira n'akwata emmotoka ezitamanya alina n'azikwasa abamu ku bakulembeze abattukanya omuzikiti gw'ekibuli nenvayo ne mbagamba lunyiye kubanze sina gwe ntya buli kimu nkyogera nga bwe kiringa omusezi agula essowaani ngenda kulirako bantu bange gwe wekirumye n'ofa naye nga nze sigenda kufa kubanga nkyaliwo
Emmotoka zino zawo Mumpembe Yosef Wasira Mutano wa Karekezi mu ngeri y'okuzikiza abantu abalina okubuuza ebibuuzo n'okufuna ekiddibwamu ku ngeri omugenzi Sheikh Nuhu Muzata Batte gye yattibwamu. Abayisiraamu abasinga obungi baawe emmotoka zino naye nze bwe navaayo nga bwe nkola enkola yange n'enzija n'enjabye byalimu ebyo nti Museveni emmotoka zino yaziwayo n'ekigendero ekyokuzikiza okubuuliriza okwali kugenda mu maaso ku nfa ya Sheikh Nuhu Muzata Batte. Emmotoka zino olw'okuba nti zaali zirina kuleetebwa Kibuli ndowooza waliwo obutakkaanya ne zisindikibwa mpaka ku Hotel Africana gye zapaakingibwa mpaka olunaku lwa jjo era mpaka ennaku 2 mabega. Ate bano baali balowooza nti sobola kujjukira owengalabye nti tasobola kukola kye tuyita flashback okujjukiza obwongo nti wakyaliyo ddiiru eyo. Njagala kuloopera jjajja Obuyisiraamu nkimanyi wakitegedde nti emmotoka ezo era zamaze ne zigabibwa abatamanya ngamba balina zifuna. Era ng'oyakulidde omukolo ogwo ye Sheikh Kasule Ndirangwa yakulidde omukolo ogwo. Naye wano njagala okutegeeza jjajja Obuyisiraamu nti munnange oyolekedde obuzibu nga bwe nakusaba olw'okuba nti bagamba nti Allah yasinga okutegeera ffenna tuli balya mmere. Jjajjaffe Obuyisiraamu njagala kusaba akakiiko konna n'abantu b'oli nabo bandibanga si balunga mu ngaggo bw'olowooza olw'ensonga nti ekyojja mu miro Yosere Omumpembe kiyawa abantu bano okusirika olw'era ekyamaze ne kifuluma olw'okuba nti nali nkirinyisizaamu ekigere ekyakkono n'ekyomukono ogulya ne basooka ne bakiyimiriza mu ngalo zange ngenda kirabira kumbe nkimanyi nti ekyojja mu miro kye baabawa okulya mu munnamu olukwe Sheikh Nuhu Muzata Batte mwamaze ne mukigabana. Ekyo nno Allah agenda bookya naye nga Allah tanna bookya njala bategeeza taata waffe oba jjajjaffe Obuyisiraamu jjajja Kasimu Nakibinge waliwo omutamanya ngamba mulala gw'otamanyi ono nno ye muntu atambuza kanyo kawulire ate nga nkimanyi ayinza okuba nga omumanyi bw'oba tomumanyi omwami ono ali Kibulya bamuyita Hassan Sewankambo. Ntegeezeddwako nti ontava mu State House era mukozi wa State House era y'omu kubasubiriza okuba nti abasiraamu badde bagenda bakutuka Ssekinnoomu y'omu kubadde bakalondoozi abadde balondoola nga bakolera ku bigambo by'Omumpembe Yosef Wasira Mutano wa Karekezi era nga y'omu ayinza okuba ali mu lukwesese olw'okwagala okujja mu budde. Omwami ono y'ono Hassan Sewankambo wooyaawo. Kansubire nti wane ekifaananyi kati mukira bulungi tekijja kugamba nti kigenda kukola ki kigenda kubabuzaabuza kubanga ekifaananyi kiteeka wali bamuyita Hassan Sewankambo. Era genfunye okuva mu nsonda enneekusifugandaga nti ono yalina mu lukwe olw'okutta omugenzi Sheikh Kirya abaako yakubwa amasasi era y'omu ku bakalondoozi abamuliko Sheikh Kirya nga bamutambulirako mu kuba amasasi. Oyo gwe bayita Hassan Sewankambo omukozi wa ISO ne ESO wepo ng'akolagana n'Omumpembe Yosef Wasira Mutano wa Karekezi okuba nti ajja ekibuli okukola emirimu gy'ekibuli n'abalala bangi nnyo abakola emirimu egyo. So jjajjange Kasimu Nakibinge munnaye njagala kutegeeza oli mu akattu katya enguzi eyaweebwa abasiraamu b'okulembera ekibuli already yamaze n'egabibwa naye njagala bategeeza abasiraamu mmwe bamasheeka mwenna abaweereddwa emmotoka. Nze sijja kuzika kuba sijja kubeerayo ne buli omu eyaweereddwa ebipapula ebikwata ku mmotoka yabadde death certificate yo eyasayinigiddwako Omumpembe Yosef Wasira Mutano wa Karekezi nga bulijjo ye tajja kuziika. Mwasayiniza death certificate yammwe nga n'obudde tebunnaziba. Kati nno omusiraamu bw'agambira nti ekitangaala kibaakire emirembe n'emirembe amiina kubanga mwasayiniza death certificate. Nabagamba lunye nti Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa Mutano wa Karekezi takuwa mmotoka nga talina kigendererwa era enkola yeringanga y'abaceeru pe bamagulu meeru takuwa kintu nga talina kigendererwa. Buli yafunye empapula n'afuna emmotoka nga walya mu Sheikh Nuhu Muzata Batte olukwe era n'ofuna empapula y'emmotoka nabulenga muli maganduula bambi mugenda ku face mwasayiniza death certificate yammwe nga obudde bukyali kuba yetaziika yabasasudde mwawedde muwulidde bulungi mwawedde temugenda kwebuuza mwasasuddwa ssente zammwe n'emmotoka zammwe. Mujjukira nabagamba emmotoka zino zonna ziri contaminated with poison obutwa obutta either buyinza okutta empola oba buyinza okutta mu bwangu ne buli yagifunye Allah akuteremu ekisa osobole okubanga owangaala okusinga munnamwe gwe mwaliddemu olukwe ne muli ensimbi ezo. Jjajjange Kasimu Nakibinge stiru njagala kuwaabira njagala kuloopera nkutegeeze weetegereze nnyo bamasheeka abasaaza abasiraamu bali bajjanga muzikiti ekibuli nga bwe nkugambye nti abaali batambulira ku Sheikh Nuhu Muzata Batte baali bangi ku muzikiti wennyini mu makubo gy'atambulira gyaliira ne gyasaazisa wepo ne mu maka ge. Ennaku zino njagala weetegereze ennamba y'abantu abaali basaalira mu muzikiti ogwo n'abaali bakyajjawo figures walabanga awo zikyajjawo
muno mwe muli n'omumpembe Kim Kalisa akyasalira mu muzikiti ogwo okuva enjega eya muganda waffe batata waffe Sheikh Nuhu Muzata Batte Allah yamukoora akyasalira waawo n'abantu abalala. Jajjaffe njalotekewa akakiiko akenkizo nga teri akamanyi otandika okuteeka ebimulisa oba betuyita ebitangazo mu bantu abajja ku muzikiti ogwo n'okwetolola wonna wooli weetegereze nnyo abantu abajjangawo nga Sheikh Nuhu Muzata Batte akyaliwo be bakyaliwo bakyajja kijja kulaga ekitangaala wawooli na wawoyimiridde. Naye nze mbufunze nga bwe ndi ntambuza bubaka njala kutegeeza nti akakiiko kakwetolodde konna kafuwe fufululu era weegendereze nnyo mu nsonga zino. Maze okulaga omumpembe ono bamwita Hassan Sewankama otaliko kubuuza y'omu ku bakolya state okujja okukola obulabe ku basiraamu abawangaalira oba Allah be yasindika okuba nti obakulembera mu ddiini. Oba bamwita Hassan Sewankama y'omu ku bo tava Mekka ku nsimbi zo akolya state ng'aballa ng'omwami omu ku famire mu manyikiddwa nti ya busiraamu eyavaayo n'atugamba mbu Sheikh Nuhu Muzata Batte ajja kuvaayo ku lw'omukaaga mu ddwaliro gyali kubanga n'olwokutaano yasadde n'anywa ne ku caayi era ali bulungi nnyo. Nenvayo ne mbagamba tebabali ekinusu Sheikh Nuhu Muzata Batte Allah yamuyita dda oyo omwami mukozi wa state ne ssente baazimwa ajja akola vidiyo eyo n'aswalukuka nakati taddangamu kwogera. Be basiraamu abakwetolodde jjajjaffe obuyisiraamu Kassim Nakibinge. Awo nno sijja kulwawo ebadde security alert eri jjajjaffe Kassim Nakibinge. Awo nno nsimbudde nzizeewa ntandise bwenti. Buno baka njagala bugende eri abalangira n'abambejja basava ne bannaava wepo nabo abatambulirako ensonga Buganda. Tukimanyi nti Obuganda bulimu Abaganda wepo fenga ffe abakopi n'abalangira n'abambejja. Naye olw'okuba nti omumpembe Kaloli Wassanya omutembe yajja mu Buganda n'ayawulamu awulyo olangira tetukyasobola kukwatagana kumanya ani atali mulangira ne mulangira. Kino nno kyafuuka eddibu oba ekituli eky'amaanyi okuba nti kati mufuusi wazzeewo ekika ky'abalangira abatandise okwefuula nti be bamanyi Obuganda n'okutwala okugula ettaka lya Buganda n'oddimalawo. We twogerera wiiki eno yennyini nafuna olukomo lw'essimu okuva mu kibuga Kampala wakati nga ntegeezebwa nti waliwo omumpembe eyeefudde nti ye mulangira naye ate okusinziira ku information gye nafunye omwami ono yandiba nga azaalibwa n'abalangira naye nga si mulangira. Naye nga state essaawa zino gweyiseemu nabana bamafiya b'emmengo okutandika ottunda ettaka lya Buganda ly'oddimalawo ng'omwami ono sijja muyita mulangira until I prove nti mulangira nga njogedde nga muyise ne muŋŋamba olwo lwavaamu n'ennyumba mwava ndyoke ntegene nti mulangira ze saa zino sigenda muyita mulangira. Ono yeeyita James Doni Mutebi awangalya mu ggwanga lya Amerika. Naye bwe nanoonyeza ku byafaayo bye nagenze kizulako nti omwami ono ayinza okuba nti yasumbako kuno okusumba nga yali yefuddeko omusumba omukubba sumba naye nga si mu ggwanga erya Uganda mu ggwanga erya Amerika. Ntegeezeddwako nti ono omu ku famire z'abalangira naye ayinza okuba nga si mulangira mpaka nga bwe naprovinsi eti mulangira. Omwami ono ntegeezeddwako nti alina ebyapa ebisukka 200 eby'ettaka naye ku ttaka erimu erigenda okutundibwa kwe kuli ettaka ery'emulago nali bategeezezzaako. Naye nga nategeezeddwako ko nti ettaka ly'emulago eryo liyinza okuba nga si lya Kabaka bwa Buganda nga lya famire emu ku z'abalangira naye nga ate omwami ono ettaka lino lyatunda liyinza okuba nga famire mwava lirimu ku ttaka lyagenda ottunda naye nga banne tebategedde. Ekyo sikiinaako buzibu as long as nti abalangira n'abambejja banne abava mu famire y'emu oba mu ntumbu ey'emu bategeddeko. So njala tegeeza abalangira n'abambejja abava mu famire abakwataganya ku ttaka eryetoolodde eddwaliro ly'emulago okuli eririraanye mochare okuli nalino lyennyini eriranye okuva eno ng'okimbakimba ova eno ku kyaki y'omumpembe ono mumpembe w'okubbiri okwambukira ddala emulago ettaka eryo ligenda kutundibwa era nga ligenda kutundibwa ku ssente z'Omumerika eziri wakati w'obukadde 35 bwa $, nga n'eddiru yawedde dda. Erimu omumpembe Dr. Dana Atwine, erimu Kagere, erimu Keti Kavuma ono mutegesi w'ebivulu, mulimu omwami gwe bayita William, mulimu omukyala gwe bayita Catherine Kusaasira, mulimu Kiwalabe Male wepone Charles Peter Mayiga bano bali emabega w'ettaka lino okulitunda. Ettaka lye bagenda kutunda eryo lyokka. Mulimu ettaka lye bagenda ottunda ery'eribowa nalyo omwami lubangambye ebyapa 240. Mulimu ettaka ery'Nakigalala. Mulimu ettaka ly'Nakigalala. Mulimu ettaka
Nammanve wepo n'ettaka ly'eriwowa. So nno njala tegeeza abalangira n'abambejja buli omu gy'ali. Munoonyereze omwami ono simulinaako mpalana kubanga siri mulangira ekisooka sinze namuzaala ekyokubiri sinze muliisa ekyokusatu sinze mupangisiza. Naye omulimu gwange kutambuza information gwe kikwatako situkowulirize. Bw'ozuula nti kituufu please bw'ozuula nti si kituufu situka otaase ebintu by'ewammwe kubanga nze awo siwe mpangisa siwe nsula siinaawo wadde ettaka. Nekinkakatako ng'omusajja omuganda alwanirira obuganda n'abaganda abalala nti saagala mufiirwe olw'abantu abeeyagaliza ensimbi okwagala okuba nti bali mu nsi bagenda kuvaako nazo bagende nazo ffenna gye tugenda okusinkana mu ggulu. Y'ensonga lwaki ezijja ne mbawa information si lwakuba nti abantu abo mbawalira sina gwe mpalana just mba njagala nti information gye mutasobola kufuna ngibatuuseko ng'obudde bukyali olw'ensonga bwe mutagifuna ebintu biyinza ebijja biyinza okuba nga si birungi nga temutegedde kigenda kuddirira. Y'ensonga lwaki mbategeezezza nti famire zikwasaganya ku ttaka Linnakigalala musituke ng'obudde bukyali. Family ezikwasaganya ku ttaka ly'emulago musituke ng'obudde bukyali. Nammanve musituke ng'obudde bukyali. Wepo n'eriwowa musituke ng'obudde bukyali. Ayina ebyapa ebiwera 213 nkiddamu. Omwami ono eyita James Don Mutebi omulangira alina ebyapa 213 213 land titles zayina mu nsawo ye mu Ndyanga zatambula ng'ettaka lino lyonna lya Buganda ate sirooza nti ng'omuntu omu oba mulangira oba simulangira ateekeddwa okuba nga alina ebyapa bino byonna kubanga bibye yabijja luddawa okujja nga byapa bimu ebyava mu tterekero gye baali babeterese ne bikwasibwa omumpembe oyo abe ng'akola ebintu byo kulwabafere bano abali emmengo okuba nti batunda ettaka lino. So bwe mmanga famire musirise nze tebinkwatako mbabuulidde mutandise kubanga nzo gwange mba nkoze eki mba ngumaze saagala muntu aga nti saategedde saasime saakoze eki buli kimu kibagambye ekyo mukitegeere bulungi nnyo kubanga ettaka lino Linnakigalala baagala diguza omumpembe Yosef Tabasira mutano wa Kalekyezi ne mutabani we Muhoozi Kanyarugaba. Era we tuwogerera ettundutundu ery'ettaka lino ojjukira Linnakigalala aliko emirundi ebiri. Linnakigalala aliko okuva ku majaani gigasookera ne gigakoma kati mulimu ekkuba erya wakati eriggwa esaidi okuli akabiira k'aboolugave bano bamisa Kisemakula gye basibuka eri ekkuba erirenga okuva paka Kajjansi kati eri kutwala mpaka eri Mbakatuliki gye basabira nalino eridda ku saidi ekinnimba ng'edda ekasenge ku lw'Ennakawuka eryo n'ettaka naye ekitundu ekimu ky'olredde omumpembe Muhoozi Kanyarugaba yakitwala dda kati simanyi ttaka ki lisigaddeko buwanvu bwalyo kubanga kyetegeddeko nti ettaka erisinga obungi eryo Linnakigalala lyaggwako ddaliizi omwindi yali alirina kati bano abampembe bafune chance eno ey'okujja ottunda ettaka lino nga tebalina gwe beebuzizzaako. So nsaba Obwakabaka bwa Buganda si ssaba Buganda Land Board Obwakabaka bwa Buganda tetutegeeza ffe abakopi nkiddamu mumpulirize bulungi. Obwakabaka bwa Buganda butegeeza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi abalangira n'abambejja n'olulyo olufuzi ffe abasigadde tuli bakopi ate tuli baweereza. Kati bwe mba nsaba mu kkowerero nja kusaba Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri abalangira n'abambejja basaava ne bannaava ab'olulyo olulangira olufuzi n'ab'endyo endala ezitali nfuzi ezitali ku Namulondo mwenna nga mulina obuvo n'obuddo ku mataka agakaaliba n'agatundibwa mwenna musituke nga nenna bugisi mufungiza otherwise bumuneebaka Obuganda bugenda kusaanawo nga bambembe bakozesa ssereza omuwomusolo okusaanyawo Buganda. Nze sirina wenfunira nkiddamu sirina wenfunira okujjako ng'okubeera omusamaliya omulungi okubatuusako obubaka abasigadde munaga nti mugenzeeyo munnange ensenda bwe bwe zaasaanawo nga temuwulira naye nze okwange nkoze mumaliriza ngenze mu maaso. Amawulire amalala ge nnina gasoma bwe gati. Era mu Bwakabaka bwa Buganda tulinamu ekyekango ekigenda mu maaso kye nabasomesaako kemabega nti omumpembe Yosef Tabasira mutano wa Kalekyezi ng'akolagana n'abantu abamu abali emmengo okugezaako okusirisa abantu b'omu Buganda okuba nga teboogera ku nsonga ezikwatagana okutta n'okuwamba abaana ba Buganda obamala mu Uganda nga teryanyiga. Mbagambyeko nga ntandika mu kiggula lugi kino nti omukulembeze gwe twandigambye nti yatukulembera essaawa zino tulaga ekituufu omumpembe Omutembeeyi Kalolo Charles Wassanya Peter Mayiga akola kyamaanyi nnyo essaawa zino kwefuula nti ali bize nnyo ng'akamese mu kabada bwe keefulukuta nga kalya kabada ogimalawo okubuzaabuza abantu okubuuza ebibuuzo ebitambulirwako mu Buganda okuba nti beetaaga obimanya.
Wetwogerera essaawa zino mu Buganda mulimu abasajja abateese enteekateeka ey'okusanya Obuganda nga n'Abaganda bennyini basaanyizaawo. Muno mwe muli omumpembe Yosero Lutabasira Mutanu wa Karekizi ne mutabani we Ronald Kibuule bwe Paul n'abantu bano wammanga bengendo basomesa wansi. Muno mwe muli Tutandikano Kizza Besigye Kifeefe, Amama Mbabazi Kalangwa ne Ronald Kibuule mutabani wa Museveni. Wetwogerera Museveni ne batabani be balina obuzibu nti Museveni Kyagulanyi nga bwe yatugamba nti ngenda kuddukanya omudigido gw'eby'obufuzi ogw'ebbeeyi okusinga ku mudigido gwonna ogwaliwo oba ogwali gubaddewo mu Uganda. Era kikoze bulungi n'akituukiriza. Era njala otegeeza bannayuganda temuggwa amaanyi, ensi egenda kukyuka mirembe nga tebayedde okuyiwa musaayi. Baba yiwa omusaayi mubaleke baguyiwe, ffe ensi egenda kukyuka mirembe. Wetwogerera essaawa zino omumpembe Yosero Lutabasira Mutanu wa Karekizi alina ensimbi ezimubangibwa obuwana n'obuwana bw'ensimbi nga ne banne kennyini tebamanyi ensimbi gye yaziteeka. Zino ensimbi si za banka, zino ensimbi z'abantu ssekinnoomu abaazimuwa. Omuli abagagga b'omu Kampala, omuli abayindi, omuli abachina, wepo ne bacheruppe abamuwa ensimbi. Eziri mu buwumbi n'obuwumbi obw'ensimbi za Uganda mu dola ziri mu bukadde. Bambuuza ensimbi gye zaalaga talabayo. Option gyalina y'okusasula ensimbi zino kubanga ensimbi ze zisinga obungi oba mu kittavu gye yali atadde ensimbi batandika dde omufera n'ezimu zisiba n'ebyobugagga obisiba. Wetwogerera omumpembe ono abasajja bali mu bulago nga mudalizo bamugamba. Abasajja bamuli mbulago ng'omunagiri bamugamba twagala nsimbi zaffe kubanga obudde bugwayo talaba nsimbi wagenda zijja. Era temwewuunya nnyo ng'emisolo giri nnyo ku buli kimu batuke no basaba omusolo ogw'okussa mu ggwanga okussa oxygen bagende munnange. Buli oxygen gw'oyinza oyina omusasulira omusolo naye kiyinza okutuuka ne kijja nga bagende nti kati obulunguta bwonna oba bw'amagulu 2 oba amagulu 3 oba bw'ina amagulu 12 buli kawulunguta baakazizzaako omusolo kitegeeza nti yatwalula esiridde. Nze nno siri mubisi okujjako bategeeza nti mbawa information. Ngenze mu maaso. Wetwogerera omumpembe ono abamubanja bamutuukire muga twagala ensimbi zaffe. N'abagamba essaawa zino siinaawo nsimbi kalu kulija kingendo bakola okubawa ettaka mugenda okukolera ebintu byammwe. Wetwogerera essaawa zino Yosero Lutabasira Mutanu wa Karekizi agenda kukola ekintu kye tuyita concentration camps mu bitundu bino wammanga. Concentration camp esooka ayagala giteeka mu bitundu by'e Kalamojja. Concentration camp endala ayagala giteeka mu bitundu ebyewa ayagala giteeka Kalamojja ekitundu kirabe nkyakize mu tonja kibateerawo. Concentration camp kino kimanyi nti kankibasomese. Byebifo ewakuŋŋaanyirizibwa abantu ab'ekika ekimu oba abantu be babaagala okuba nti babajja mu system babateekaawo ng'enfuuzi ezitalina we zibadde. Mwegendereze nnyo ekigenda okugenda mu maaso bimuteerwanako. Ekigenda okugisa abantu ku ttaka buno sigamba nti Museveni agenda dirima kasooli. Agenda kubasasulira ensimbi z'aba bamagulumeeru okukozesa mu kampeyini oba okuziteeka ku akawunti ze mu bitundu bino wammanga. Mwali mwebuuza lwaki mutabani we gwe bayita Ronald Kibuule atendeka abayeekera mu bibira by'emukono, lwaki ayina emmundu, lwaki ayina safe houses nga balina kibapulaani nga bo ng'abantu. Bagamba nti omusota guzaala musota n'embwa ezaala mbwa ne bw'ogisange bungereza ku street embwa esigala mbwa tekyuka. Ziyinza okubazaawuka mu mabala n'entegeera naye ng'esigala ki? Esigala mbwa. Era emize gy'ono omuvubuka Ronald Kibuule tegyawukana nnyo na ya kitaawe Yosero Lutabasira Mutanu wa Karekizi egy'obutemu n'obufere byonna bintu byakola. Ebikola byakola bagenda kukola bati. Bagenda tandika okukwata abaana abaganda n'abatali baganda naye nga muli mu ttaka mu bitundu bino wammanga mwetegereze bulungi ngenda babuli ebitundu bino mugenda kutya. Olw'ensonga bagenda biwaayo nga bwe nabagamba okutamuka sali musale nga bamaze omukwata n'enjaga me bawaayo ekitundu ky'ekayunga gye bagenda era ekitundu baakiwaayo dda era omukyalo no baamutayinza okuba yakomawo. Ebitundu bino bibagenda okuba nti babakwatiramu mwe muli ebitundu bino wammanga. Okusookera ddala bagenda kukwata abantu by'ebyalo bino wammanga mu mukono w'ensookedde. Nakisunga kiri mukono, Kisoga kiri mukono, Kiyindi kiri mukono, Nkokonjeru kiri mukono, ebitundu ebyammanga. Bwe mutandika okuwulirayo obugulumbo ku mataka ng'abagoba mukitegeere nti omulimu gw'embagambye gutandise. Nkiddamu bitundu by'emukono. Nakisunga bwe muwulira nga batandise obbasenda ku ttaka nga temwesikidde wadde akawande mumanye nti kyembagamba kituukiridde. Kisoga nayo kiri mukono. Bwe muwulira nga ensiitano y'oku mataka etandise ne mubuzaabuzibwa. Kiyindi n'Enkokonjeru mu mukono. Awo ne wagenda okuba ensiitano bitundu by'emukono nga bino bigenda bikuba buli bw'omukulu agenda kubeera Kalangwa, Kibuule, ebitongole by'okwerinda wepo ne State House bagenda kuba wali mu bintu bino. Era mu kumala kubajja ku ttaka kuno abantu bano bannannyini
Bannanyini nsimbi abanoonya ababanja Museveni bajja kuba batadde ebintu byekuttako kati mukyasobola kuddamu babatwale babateeke mu concentration camps bitundu bagenda bate nga balina baliisa buliisa akowa gofa oba ne weetuga ekyo n'okitane ettaka bakoze eki balitutte ne tudda mu kitundu ekira gye bagenda okugaba ettaka lino ku nsimbi Museveni ze yali azitamanyi yaziteeka mwe muli ekitundu ky'e Kayunga. Ekitundu kya Kayunga kino gavana waakyo bamuyita Kalangwa omusajja omunyarwanda embula booya onono ye RDC oba yalabirira ebintu bya Museveni byonna ebiri mu district y'e Kayunga. Mu Kayunga bitundu ebigenda okubonaabona ku lw'ensimbi Yosef Basano wakalikize yaliya mwe muli Kyabazaala Ntenjeru Bale Wepo ne Nakifuba nkiddamu mu bitundu ebigenda okubonaabona nga batandise okujja abantu ku mataka gano by force kubanga ono mumpe mu bwalinda kulaisimo balalira mu ggwanga ki mwe muli Kyabazaala mwe muli Ntenjeru Bale ne Nakifuma n'ebitundu ebirala omulimu guno gulimu Mumpembe Kalwangwa n'abantu abalala. Mu bbaluwa y'emu eyo eyalabiddwako esoma bweti nti Omumpembe ono y'omu bw'amaze okusayininga ebbaluwa eno ategeezezzaako abantu bano wammanga era ne bafunako kopi. Kuliko Omumpembe Kifeefe Kiza Besigye ono atunula nga ataliiwo olumu yeetunulira ng'omwezi gwa Desemba kuba tegulidde ensimbi gusula mpigi ku bikondo. Kuliko Omumpembe Amama Mbabazi ono si mubbi aweweta mpisi kundi. Kuliko Kalangwa ono tamanyidde. Kuliko Kalangwa akiddamu ono tamanyidde. Afunisa nekolera jangere obuto kubanga kaduko bokagatte. Kuno ne kujjako Kibulo Omumpembe nga bagamba nti embwa ezaalambwa ate ng'oyagala okuza omwana ekiwongole kigambe nti gwe olinsikira kiryoke kijunya abantu nga n'ensi ekyakola ki nga naawe okyali ku nsi. So nno Kibuule y'omu ku bantu abaafunye ku bbaluwa zino eziraga biki ebigenda okukolebwa mu maaso awo. Sigenda kulwawo kujja kwogera ku information endala bino byonna biri mu Buganda mwenjogerera saagala ogambe nti navudde kudda ku nsonga za Buganda ngenze mu maaso. Era twogera ku nsonga ze zimu njagala abantu abali mu Kira municipality mumpulirize bulungi nnyo ku nsonga zino ku nsimbi ze zimu ezibanjibwa Omumpembe Yosef Basano wakalekezi ku ttaka erimu eriri mu Kira ligenda kutwalibwa mulimu mulina ekisaawe kya Mandela International Stadium nkiddamu. Ku nsimbi ze zimu ezibanjibwa Omumpembe Yosef Basano wakalekezi n'ekisaawe Namboole kyandibanga kiri mu Lusuuwo nga nakyo kigenda kutwalibwa. Naye ng'ate ettaka lyonna erikyetoolodde lye ligenda okutandika okusenkenyebwa mpola mpola balisenkenye era lozamula ennaku zino tekyali nnyo mikolo gitambuliramu kiki ekyatuukawo ne ttiimu y'eggwanga tekyasobola kusambiramu what went wrong. So nno buli ali awo wetegereze bulungi. Omumpembe nno ali mu ddiru z'Ekira bamuyita Mamerito Mugerwa gwe mulowooza nti musajja mugaggafugge kumbe naye mwavu mponga byoya. Kyetegeddeko ko bulungiko nti obuvono obuddo bw'Omumpembe ono omwami gwe bayita Mamerito Mugerwa eyayita mmeeya w'Ekira naye si muntu Muganda wadde yeyita Mamerito Mugerwa. Bwe nnaaba nsobodde omusokoola ennyo nja kuleeta ebintu bye bino kubanga kyetegeddeko nti naye asibuka Masaka eyo kitaawe ne maama we bonna bambi bava Museveni naye gye yava. Y'ensonga lwaki nabaga Museveni takolagana muntu nga tamuyinaako kakwate oba tamanyi kikyali. Bonna beeyita amanya g'Ekiganda ate ne boogera Oluganda Dusinga nze Dusinga Ssaabasajja Kabaka n'Abalangira n'Abambejja bonna basinga obungi amanya bwe wabuuza ati batambule ng'Omuganda tajja na kutuuka adde ku kugombolola. Ayinza kukoma ku muluka kati nno mwami Mamerito Mugerwa ono gwe mulowooza musajja mukulu mu Uganda alina ssente. Kyentegerewo nti ebitundu 7 ku buli 10 ensimbi z'alina za Mumpembe Janet Kembabazi n'ebizimbe byonna n'amataka g'alina mu Kira municipality gonna ga Janet Kembabazi. Era mutandika oli ati bamututteko ebizimbe n'amataka mumanye nti eyo payback time. Janet Kembabazi bazzayo ssente z'abantu abaaze baabawa mu kulonda ze baakozesa obi gye bamanyi gye ziri okuba nti beesasuliza ebintu byabwe nkiddamu. Bwe muli ano Mumpembe Mamerito Mugerwa ebintu bye bitwaliddwa oba amataka wepo kwe kuli n'ekisaawe ky'e Namboole nga n'amataka getodde ekisaawe gatwaliddwa temwewuunya bazzayo nsimbi z'abasajja abaazi bawula naye nga tebalina bagenda zijja. Ndowooza abayita ku kisaawe Namboole mukyetegereza bulungi nnyo waliwo activities ezigenda amaaso zemutategeera n'ekisaawe kyonna kiri awo kiringa ekitafiirwako ekinaava nga bagamba nti investor yatutte ekisaawe kino kirinovatinga anti nga mukimanyi bulungi ekyatuuka ku Mutesa ekyatuuka ku Nakivubo Memorial Stadium era kiyinza okutuuka ku kisaawe ky'e Namboole. Munnange nze awo nno sijja kuba siri mukyamu kuba mbategeezezza ogwange mba ngukoze saagala genda omusajja yatugambye nabagambye ekyatuuka ku kisaawe Nakivubo kyandiya nga kyeyolekedde okutuuka ku kisaawe ki e Namboole ne kino kyonna kiva ku ki
obutayagaliza ggwanga tudira tutya ettiimu y'eggwanga eteekeddwa okuba nga erina amaka agaayo ku bwebange ng'ate esambira mu kisaawe kya muntu wa bulijjo. Mwangala tugamba nti abantu ba bulijjo bagagga nnyo okusinga gavumenti, kuba gavumenti be bantu abeekwatidde wamu. Mu Uganda mulimu abaana n'ebyana, kati abaana baleka balina ssente okusinga ate gavumenti. Mu kino nno abakyebase abali mu Sirambalandi mujja zuuka nga Uganda esenguse etuuse Mogadishu, mujja Galumbu yayogeranga nze ate muna ebyange bwe mbyogera n'ebirekawo nemugamba wae zibya bwetyo byogera. So mukitegere bulungi nnyo nti ebigabo byembagambye bo bityo bibiri sawe nambule muli akigenze. Kati no location gye bagenda oteekayo abantu abo nabagamba dda nti tenti zino zaatuuka dda ziri mu kitundu ekye Bombo. Mu bitundu bino mwe muli bwe bagenda okukola concentration camp mwe muli Soroti, Wepo ne Karamoja, ekitundu kye bakita Soroti. Tenti zino ezokola concentration camp ziri Bombo naye nga concentration camp zigenda kubeera Karamoja, Wepo ne Soroti. Abantu abategezeddwa ku nsonga zino kwe kulikiza Besigye, Amama Mbabazi, Kalangwa ne Kibule Ronald. Awo nno saagala baluyisa, njagala genda ku nsonga endala. Ensonga endala endese yino wano. Nazzikuno mu nsi eyaffe eya Uganda, endwadde ze twali tumanyi namuzisa oba namotta twamanyanga omusujja, ekifuba, ssenyiga, nga tetulina birwadde bayita kansa, pulesa, sukaali, alusa n'ebifaanana ebirwadde bifaananga bwe bityo. Naye ennaku zino waliwo ekirwadde ekitta abantu nga temukimanyi, ekirwadde kye bayita eky'obutwa oba kye tuyita poison. Kino nno kiridde bangi we muzuukidde obbagamba nti obutwa butta abantu ng'obudde bugenze. Njala tegeeza buli muntu yenna eyenkanamu ng'okimanyi Uganda ekumanyi kye tuyita public figure, oli serebu, okola bizinensi, oli munnabyabufuzi, oli munnaddiini, oli muntu ssekinnoomu naye ng'omanyikiddwa. Njagala obeere mwegendereza nnyo ku mikolo gy'ogenda gy'ogenda okulya amanzaali, Wepo n'okunywera ebyokunywa ebiseenekerevu, Wepo n'entabaaza bakadde. Mwegendereze nnyo gye munywera. Mulina ensimbi ezibamala musobola okwegula ebyokunywa ne mbiteekwa kano okulya. Waliwo ekika ky'obutwa ekitandise okutta bannayuganda, kyatandika ate nga temukimanyi. Ekika ky'obutwa ekitta abantu nga ne banakebera mu ddwaliro tebagenda kiraba. Naye ng'ogenda konziba ng'alina omuteego ofe nga teri ategedde nti wafudde butwa. Obutwa buno bussa abantu bangi nnyo. Era mu Uganda kyaba nga kizibu nnyo okulya ekirwadde oba ekirwadde kye bayita omuntu yakutuse omutima. Mu Luzungu kye bayita cardiac arrest. Naye ennaku zino buli wawulira certificate y'omuntu eyafulumye, omuntu w'ekitiibwa yafulibaga nti yafudde kulemererwa kussamu, yafudde mutima gwalemereddwa, kye tuyita cardiac arrest. Kitegeeza ki? Obutwa buli bwe bakuba ennaku zino oba mulidde bwe buviirako ekirwadde kye tuyita cardiac arrest. Abasinga obungi bagategeeza nti mulina kansa nenga ne kansa gwe mulina temutegeera, naye ng'obulwadde bukulya, bukunywa, bukusenkenya, n'osiiwuka n'otuggubala. Kwega buno businga n'obuli obulwadde obwasooka obwa mukenenya obwali mu myaka myaka gy'ensanvu mukaaga, nsanvu musanvu, nsanvu munaana ku kinaana, tuyingire mu kinaana mu kyenda, businga. Kubanga bukuliya n'owulira ng'ennyingo zikuluma, amatu gakutwakaala, amaaso gakukanuse, ebigere bukusiiwa, enjala zivaamu, wenna weegoola, ennyingo zikubaluka, olinga amenya ebikajjo by'akawulo bye byaggoowa, naye ng'ekikuluma ne bakutwala mu ddwaliro kebitasobola kukiraba. Ekika ky'obutwa obwo ekisinga obungi kati kye bakozesa mu ggwanga. Kino ntegeeza ki? Abantu bangi nnyo bubasse n'ekyo ekibatta era bubattira luddawa era obutwa buli mu Buganda. Ababugaba weebali ate beeyita baganda bannammwe. Kino ntegeeza ki? Buli muntu oli waddembe okwebereramu. Ekinaakulema okwebereramu ojja kitegeera nti obudde bukugenzeeko. Muganda waffe gwe bayita Kabuye Boston essaawa zino ali mu ggwanga erya Amerika gy'awangaalira. Musajja alwana entalo era yaleeta gavumenti y'omumpebesi otusasanutano w'akalekezi bwe twogerera kati alina obulwadde obumuluma era nga naye butwa bumuluma. Obwamuweebwa simanyi bamuweebwa ddi n'ali yabumuwa. Naye kyemmanyi nti Kabuye Boston Muganda Ford yaweebwa obutwa obumutawaanya butuuse n'okwagala omugjamu olusodo ojjako, naye ng'ate ndowooza agezezaako bujjanjaba kiyinza okuba nga okikeerezi. Mujjukire babegako na bagamba nga ntandise okulondoola n'okutankuula ekintu kye bayita UNA. Naye mbagamba nti kasita UNA yayingiramu ekintu kye bayita Sereza State House. UNA neyingiramu nti bana ba NRM. Amerika kasita yayingiramu omuntu gwe bayita Omunyarwanda eyeeyita Omuganda. Nabagamba mwegendereze. Abantu b'omu nsi Amerika naddala mu kibuga kye bayita Boston, bannange mwegendereze nnyo bataata ne bamaama. Mulina abantu bangi abayingiddemu nga temubamanyi.
agabo butuwa tajja kugandize ndi muwa butuwa nedda era agabo tajja ganti mbulina ajja kufula mukwano gwo muliye munywe akubuzeeko akugwere mu kifuba sina kindi yebigwekereza boli mukazi boli musajja ebiddaka mbimanyi muli bantu bakulu mwagala nkyogera no program ya bulange mmengo ya bimuli sisobola kuyiwa ntungo mu program ategedde kubira mukama mugaliza amaanyi ekisobola sikikola ajja kikola mu program endala awo mpisewo mpuyo oluwe ekigere ngenze mass abantu bo mu America obutwa bwa ddala jebuli naye nga ate bonoga ati gundi yabumpadde bajja kugamba leta prove kubanga prove bajja bokebiranga onte bumuli musayi nenga bumuluma agenda kufa bweva mu gwange lya America njolekedde gwange lya Bungereza wananno abantu abasinga obungi temuntegeera nze nno ogenda okujja okukola program ku muntu mba mmaze okusima oggulu okutuuka mundu okutegeera siva mu bbanga kubanga ekisooka mba sikumanyi 2 sirina luyombo naawe 3 sikuliisa sikunywesa sikulabirira oli muntu wa bulijjo nze nganze omuntu lwaki mba nkulumba nga sikufunyeko information. My message and my signal is to protect Ugandans against the brutality gye mwava mu Uganda jeri ate balumbe mu diaspora gye muli essaawa zino ennaku zino bannayuganda bafiira mu kibuga Bungereza mu ngeri etategeerekeka oli yakutuse mutima oli yafudde pulesa oli yafudde alusa bambi kyandibanga yebe entuuko y'omuntu oyo naye nga bulijjukira buli muntu afa abeera n'ekintu ekiba kimusse kye tuyita cause of death ebiseera ebisinga beera cardiac arrest byebintu ebitta abantu b'Ebungereza jjukira nabagambye obutwa bwe batambuza ne bw'onoogende wa profesa omukugu mu butwa togenda bulaba okujjako kulya ng'omuteego amanyi obulwadde bw'omuteego busobola okukulya ne batuuka ogga nti obulwadde bukuluma tetubulaba ne bakebera omusaayi wa ne bakebera obusomi mu magumba wa ne bakebera nyukasi wa ne bakebera omusulu wa ne bakebera empitambi wa nga temuli kirimu tebana kibalaba naye nga gwe weewulira toliiwo kyekika ky'obutwa ekitambula ate abakitambuza bantu baffe naye njagala kubuuza twavaawo ddi wali bajjajjaffe baazimbira ensi eno nga ffena tuli mulama gwe gumu omutola akolagana omunyolo omunyolo akolagana omuga ne tutuuka okuba nga tusobola okwetera obutwa mu mmere ne tutuuka okuba nga obulimba bwe butambulirwako system ng'omuntu okuwulira amazima agamwogerwako ayinza okwagala kuloonya akuwa ejjambi yakuteme nawuliddeko omumpembe omu gwe nayogeddeko wano mu program gye zivuddeko bbiri omukyala gwe bayita Agnes Ihigiro Mbaziira waweze nti ojja sindika ekitongole kya ESO kinoonye wano wendi ettaka please don't waste your time mukyala Anet Higiro Mbaziira oli mukyala munnayuganda naye ng'oli munyarwanda originiyo empapula z'olina ogamba nti oli munnayuganda n'empapula olina za Burundi zimwasabira kaasayira ne Bawo Mbaziira suze ze mulina lwaki bwe mbanga muli bannayuganda lwaki mutulugunya bannayuganda obasindikira mabega babatte bwe mba muli bannayuganda empapula lwaki mwasabisa za Burundi that means mwegaana eggwanga lyammwe ne mukola ebikolobero ebibira mukola ebikolobero bikya mu ggwanga lyammwe kiroze sibanyinako bwezibu kubanga sibawalana but my message is omuntu yenna ekika mu kkubo lya munnayuganda ng'omutuusako obulabe I will fight you atenze okuva lweyogende ogenda kukolagana ESO ne kiconfirminga information ejjenna okuva mu drones lwakuba nabadde embeesonye the moment mu voice note gye nafunye as a reply n'ogamba you'll contact ESO abatamanyi ESO kye tuyita external security organization ey'omumpe byose tutasala ntano wakalekezi bambega ababegera mu mawanga ag'ebweru bo bajje bankwate maama tolo otanga afukaana aba amanya ge bampita lumbuye sekweka byenjogera mbyogera nga ndoko voice note nzine sagala zizanya kuswaza nze njogera kutaasa bannayuganda kubanga sisasulwa katonda yali nsasula gye ndibandaze yonna neko baganda ogenda kukozesa ESO that confirms that you are dealing with the state weye amanda mu bugo period you talk arrogantly you don't respect anyone in UK because you know that you are working with the state with your husband but please go slow nze gwozanyirako tomanyi nange sikumanyi naye kyemmanyi nti nazze nenkugamba please mpulira information ABCD wandaze you don't wanna know nengamba okay it's okay voice notes wakozenga muri muchachiza mu mwerimba mwe ogenda ku contactinga ESO who's ESO mukama yose tubasula mtano wakaliza anonyereza for 3 years alemeddwa gwato omukazi obukazi ogenda kunkola ki
sisobola kuleka bana Uganda banange batandika okufanga bakunkumukanga ebiyenje mufuna musereza bana omusayi gwa bana mugufuna mu sente. The reason as to why Uganda is running bankruptcy and the economy is crashing because Museveni spends more money on spies worldwide. Nkubulya kati sente zisinga obungi z'economy ya Uganda zigenda mbambega nga mwe mu misusing taxpayers' money. Your husband receives 600 millions per year for facilitation for his duties as a spy. He had been doing that job for 6 good years. How much money does he have right now as we speak, including you yourself? You earn that money on the expense of Ugandans. Let me take this opportunity to tell you, madam, please go slow against Ugandans in UK. We know who is your immediate boss. That is William Nathan Mutenza. He's your boss. He's the one who took your husband to State House to recruit him as a spy. I'm not against you. I'm not against your business. But my concern is stop intimidating and reporting Ugandans based in UK, including those in Uganda. Because all your paper documents states that you are from Burundi, not Ugandans. But why not Uganda? Why do you report Ugandans? Why do you report Ugandans? In fact, go slow. The moment I hear any kind of feedback from you and your husband, ngenda kusindika drone zange zigende mu home office zibateke yote muri bana Uganda. Tugende ku another level. If to serve Ugandans in UK, ngenda kolagane drone zange zogere ne home office bagambe nti bana abantu bonna bana Uganda bakola emirimu ABCD ne papala zibalina babalimba nti si bana Uganda ndi Barundi. Tulabe. People are dying home. Mwe mbongereza muli mukulya sereza muwe musolo. Abantu bali mukufa bali mukuwamba abantu. Olwokuba Museveni yabateka bulomba mbega. Bulwoita waliwo mbega, bulwoita waliwo mbega. Bulwoita waliwo mbega. Right now our community kabuye Boston is suffering from poison. Nenge yamumu wa mune Uganda munne. Nombuzo ofunia mu okutaka buye. Osheshe kuno humuzata batena obutu ofunia muwa gwensoga na jiwa ngala mpaka di. Some prince and princess abamba avadene mu Uganda batia kubanga they are scared. They can't talk. Muliomo mutisi gena mutisa butisa mwena butisa ti mungena kutisa bana Uganda mpaka di. Sente zone zisinga obungi. Museveni azimala mu ba spies worldwide. Community yona worldwide mutandise dividing nga kubako nze ntyo kubera no nange ntyo okugenda nange ntyo okugenda buli kimu kitadde wakabaka babuganda bwana mbwawuddemu owawunyero mbuchi bwawuddemu owabusoga mbukyamiza buli kimu ki disorganized kubanga ba spies banji. As we speak right now, because Museveni afuba nnyo kulanga ateka online media ngateka kuba mafia ba propaganda blackmail diversion kubanga baje bana Uganda kumulamu okumanya kigina maso mu Uganda. Bwembanga mulumirire gwanga le mwachite mugamba le mbuuza accountability ya bana Uganda bakwatibwa de anata batalina misango gye babateka ko. Why don't you ask such questions? Nyenda basa bano uombefu. Boboli muchara ngoli muna Uganda. Oben papala zisomo oli mu Japan, I don't care. Oben papala zisomo over Nianima, I don't care. Oba zisomo over Luda, I don't care. But what I ask for from you guys, respect the humanity of Ugandans and respect human rights. Being a spy doesn't pay you. Apart from all casts rotating around you, beginning kubana nabo kubanga wali spy ngota abana babantu babandi. That is my concern. Sina gwenji. Nzo kwogera ko sina kyenfuna. Neni okwogera kubanga eri abantu abali mbulabe. That is my concern. Era njagala kiddamu public aleka nomukasala ko. Mugamba abantu bonna mu Uganda, tebana Uganda gye bali mu nsi yonna.
Lumbu ye talina gwayagala kumanyira kubanga sinze mbaliisa. Naye konsandi yange nti kasita nfunako information nga eri against the well-being of Ugandans, then ngenda kwogerako simple as that, nothing else. Maze kuno ku social media mu driving the fourth year. Nelisa nenywesa nepangisa basente ku social media. Okitegeera. Other platform basaba sente basoda sente zikola. Kubanga njagala eggwanga njagala banna Uganda. Sigamba nti sina byokkola mbirina. Naye nnumirwa omusajja omutoola afa mu bintu by'ekisiru. Nnumirwa nnyo omusajja omunyankola afa mu bintu by'ekisiru. Nnumwa nnyo omusoga ng'afa mu bintu by'ekisiru. Nnumirwa nnyo omusajja omunothana ng'afa mu bintu by'ekisiru. Omukalamu gyandibadde agaggawala ku golodwe nga bamutwalira ku bwere buli kikisinga okunnuma. N'okwata omwana w'omuntu omukuba essasi n'omusalamu ekyenda n'okisuula wali kikisinga okunnuma. Bandibadde si Baganda naye Baganda bankuba we are all blacks, we are all Ugandans. That's what's paying me most. Era sibambagamba nti whoever is looking for me, you are looking for a long guy. Sirina gwentiya, sirina musango, wano sittanga ku muntu, sirina manja, sirina mundu, siri muyekera. Njogeza mu mwa gwange nkozesa mutwe gwange. Whoever feel offended ku information gyempange right, gani hang yourself. Ekyo sikiddamu. Nebe nabamu nzize mu court nga mwagala kumpozesa nja kyogera lunye. We were denied rights on information that if I'm speaking and that's the crime I've committed, I will not apologize. Because in the Constitution of Uganda, it gives all Ugandans the right to talk or freedom of speech. This is exactly what I'm doing. The Constitution of Republic of Uganda gives me the right to speak. So whoever feel offended about the information I'm forwarding or I'm producing right now, I'm not going to apologize to you. Period. Because we are tired of being in the life of denial. For how long are we going to be in such life? For how long are we going to be in such life? The government is lying to Ugandans each and every day. The young kids have been lying too. The mature people have been lying too. The entire nation, we are living in a denial life. Why and why? When did it started? People need to know that people need to know about their country. Watch mo kuzabuza bana Uganda about information in full. I will not apologize to anyone. Era bwolaba nkwogedeko manya waliwo ekikyamu siva mu bbanga. Bwe mba nkwogeddeko nkidda mulumbu ye tava mu bbanga kwogerako muntu. Era mmala nakola research. Ekizibu ekiriwo kiri bwe kiti. Eri abantu abakamufraginga oba abantu abekweka mu kintu ekirala ne balowoozesa nti bo bagezi okusinga abalala ne balowoozesa nti bo teboogerwako. In the modern day society, mu mbeera eya bulijjo ey'emyaka gino gye tulimu, buli muntu wa ddembe okubuuza ekibuuzo n'afuna ekiddibwamu. Mu Bwakabaka bwa Buganda nze mwenkulidde mwenzaaliddwa mwensobola okutambulira ng'omusajja Omuganda mpaka ku kijja kya jjajjange eky'emyaka 18+. Nsobola okubuuza ki ekigenda mu maaso. Emmengo we tuli kati esaagiro mafiya abaliyo ne bagoba Baganda ku ttaka ne musirika. Olukiiko lwa Buganda lusaanawo ne musirika. Abamasaza ne bafa ne musirika. Ebika ne bifuuka nga bibigenda mu Ensowole ne musirika. Mayiro ya Buganda eva Emmengo mpaka ku Bulange, eva Emmengo mpaka ku Lubiri n'etundibwa buli kyumba ne musirika. Akayanja kakabaka ne kasaanawo ne musirika nga nawudde wano n'omumpembe yatunzeko bwa ekazi meka mulimu n'abatuuze nawo n'atundawo n'ensirika. Abaana ba Buganda ne bafana batali Baganda bafiira mu Buganda batadde mu Sefafus n'ensirika. Lwaki ensirika? Program ne zibeewo z'okutwala Robert Kyagulanyi Center pena mwagala nsirike. Batutte Baganda afe batadde mu asiri basaanye era nsirike.
Wabera obuzibu obugenda okutuuka ku Mutanda nsirike? That is my question. Jukira mu poliisi mateeka bakugamba nti omuntu gw'owangala naye bw'atuuka k'ekizibu kabeere neighbor. Poliisi tegenda kubuuza, egenda soka kubuuza gwe neighbor. Owaayi neighbor baamusse gw'obadde ludda watubuulire, you are the first suspect. Nkiddamu mu mateeka gatusoma bwe gati nti ebatta neighbor oba mukwano gwo, poliisi eseka kubuuliriza ani mukwano gwe, baani abadde boogera naye, era basooka kukwata bamuliraanye. Kati nze bw'obanga nina information gye nsobola okupaasinga ng'esobola okutaasa Omutanda nja gyogera. Bwe mbanga na information etaasa Obuganda nja gyogera. Bwe mbanga na information etaasa bannayuganda worldwide oba oli wa tribe ki nja gyogera. That is my problem. That is my problem. Nenga sirina manja nti oba mpana kubanga sinza mpampana n'ompalanira bwereere. Kubanze sina bwe mpalana. Sina bwe mpalana ekyo tebakundi mbaya gwawana sina bwe mpalana. Nze ku social media munvuma. But I'm very happy kubanga bwe munvuma nfuna ekyokuyiga. Kyovula nze buli platform yombu n'okubeerako abantu basatu ntulako bwe nempuliriza ono agamba ki. I listen. Kubanga mbadde okumanya tekuggwaayo. Sina platform gye tusiberako. Buli emu gibeerako n'empuliriza ono agamba ki kikyategeeza. Buli kimu nkiwuliriza era nkiraba. Ne Yoseri Tabasiro Mutono wakalekezi speech zaakola nziraba bulungi nnyo ne nziwuliriza. Janet zaakola nziraba. Police headquarters bakola nziraba. Amawulire ge Uganda gonna ngalaba. Mfuna information dere basis n'ensenge ejiriwo ey'okufumirwa etagenda kufulumira entuufu leeta luntuufu. Nziraba nzifuna. Tewali kye sikola buli kimu nkiraba. Not because I don't have something to do. Nina ebyokukola bingi nnyo. Nennumirira eggwanga lyange. Sinoonya bwa LC1, sinoonya bwa LC2, simanyi RDC. No way. I need a peaceful country. Neetaaga ensi etambulira ku mateeka. Neetaaga ensi ekyajjukira obuwangwa n'ennono kyekinyombesa okubeera mu Buganda okwogera ensonga zino mpaka lwe bunaafuna Obuganda buddeyo ku mutendera gwe bwali buliko. Kubanga ndi Buganda, manyi kye bayita Obuganda, manyi okuweereza Obuganda, manyi kye kitegeeza okubeera ng'Obwakabaka bwe buli butambula. Manyi kye bategeeza Omutanda nga musanyufu n'akuubirako kajjambo, n'agamba abeeyo nkitegeeza kubanga bamusanyufu. Kabaka baba musanyufu asobola okubeerera, asobola okuwa ekyalo kyabwerere nga talina takumanyi na kumanya, yasanyuse. Naye tubuuze, bukyanga Mayiga abeera mu Bwakabaka Buganda nga Katikkiro. Kabaka yakaseka emirundi emeka? Kabaka yakasima emirundi emeka? Wane programu ezimu zaava nga takyabitegeera. Akasajja kamufuukira akayinja mu ngatto. Yakagoba kamulemeddeko. Kati naku zino keebuzaabuzanga akafukana kanaaba. Kaggula buli project kaggulawo kanatera kuggulawo yaabwe. Era bwe boyina nga kaamugwanya nga kawedde bulungi nnyo muyita ajja kukaggulawo kuba takyalina byakkola. Nkiddamu. Bw'olabanga omwana waayine akola emize emikyamu ng'atandise okukola emirimu gy'otamutumye manya waliwo ekikyamu. Ekyo kyabadde kiggula luggi. Ekyo kyabadde kiggula luggi. Bw'olabanga omwana wo gomanyi nti mukyamu akola emirimu gy'otamutumye ku sipiidi yayiririra ava wanadda wali manya waliwo ekikyamu noonyereza nnyo. Otherwise abaasoma okubuzaabuza ofuge Mayiga yatulanga mu kibiina kya maaso, yatulanga mu ntebe ya maaso, era ekyakimanyi bulungi nnyo. Abaasoma enfuga ya buzaabuza ofuge Mayiga yatulanga mu kibiina kya maaso era ayinamu distinction. Abasoma enjogera eje tuyita empoomerevu enseeneekerevu Mayiga ayina distinction. Abasoma okwambala okulabisa public nti basinga okutegeera Mayiga ayina distinction mu byo. Abasoma kye tuyita public attention nga baagala public attention Mayiga akirina mu kyo akirina. If you want to know the truth about what I'm saying, I'm going to ask you just 2 questions. 1, how many times have you witnessed the Prime Minister of Usoga appearing on media like Mayiga does? How many times have you ever witnessed the Prime Minister of Bunyoro or Toro appeared in media like Mayiga does? Those are the simple questions. You think there are not medias in Bunyoro or Usoga? I'm asking the public.
njagala babuuza kanchidde mu Luganda emirundi emekaje mule bakatikira obwakabaka obulanga banabiseeko mu mawulire bakola kiri kubanga bo bali kwalaali naye ono omumpembe omutembe eyajja okubuzaabuza Obuganda obutimba bbula ekyo kiyasinga okusoma n'asoma public attention ne public sympathy nga yakyagala essaawa zino mwenna mwali binabeeko emizannyo gino gy'omusino baje mugenze mu guli mu cinema hall ono lutimbe bateeka bwe bati nga temunnamanya kikiri babega wa lutimbe ekyo mayiga kyasinga okutegeera mwenna yabateekako olutimbe bevu n'afuna ne bakaddeidei abasobola omwogerera mu bajjamu ne baga nti mulimba oyo njagala kubagamba nze ndi wano n'engalabi yange kyonna ekirituuka ne kituse mu Buganda olwenga mukiraba muligamba omusajja yayogera ate sidda mu kigambo kyenjogedde kubanga ndi Muganda ayagala Obuganda ayagala okulya ku mbuutu nga zivuga ayagala okulya ku mikalungo gyokibwa ku nsozi ayagala okulya mu Bwakabaka buzzeewo ng'empewo emisambo egy'abajjajjaffe gikola mu Buganda obwaffe nazzi kuno ng'olubiri oteruvaamu mbuutu nazzi kuno ng'olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'ebbanda lulimu abasanyusa limu bakuba embuutu kati zaddawa Ssaabasajja Kabaka musajja munakuwavu takyawulira ku mbuutu tebakyayoca ku nnyama takyakyaza bagenyi tewakyali kivuga Bwakabaka kyo butakyabeera mu mbuutu Bwakabaka kyo butakyabeera mu byoto empewo za Buganda n'emizimu n'ebibaale bibeerawo ku mbuutu nabyoto biri luddawa lusozi kyolukyaliko ekyoto ekyaka lubiri ki mu Buganda lulimu omuliro gwaka mbuutu kyezikyavuga luddawa gwe ne bw'ono oyogera oluzungu n'osinga Queen nga weerabidde obwavu obu n'obuddo Queen agenda kusekerera ne bw'ono oyogera Olumerika n'osinga Joe Biden Biden agenda kusekerera ne bw'ono oyogera Olufalansa n'olumalayo nga weerabidde olulimi lwo Macron agenda kusekerera ne bw'ono oyogera Olutake n'olumalayo Tayyip Recep Erdogan agenda kusekerera. Guess what? Wano wentudde boogera Lutaaka. They don't want to know. Obozera Luzungu. You either learn the Turkish language or not. Osanga omusajja, simeze manyi okwogera Oluzungu. Terulina gye lugenda kutwala kubanga ojja sigala oli muddugavu, oli Muganda, oli Musoga. You must be proud of your language. Era nkubiriza omulango okutakungula bannayuganda mwenna abali mu diaspora bazadde abaana. Don't make a big mistake or grave mistake okwerabira okuyigiriza abaana ennimi zammwe gye musibuka. Ne bw'onoogera Olumerika n'oteeka mu nnyindo ng'ombuuza njagala beg your pardon nga sikitegedde, that means nze musiru. Ne bw'onoogera Oluzungu nga Queen agamba, while this man is British, you are not a British, you are a black man, and you are Muganda, you are Musoga, you are Munyoro, you are Mutoro. You must be proud to be an African and you speak your local language or your mother tongue. If you check in all the dictionary, okay, what is your mother tongue? That is Luganda, Rusoga, Runyoro, Ruchapadora, Rukuksabin, and Runyankore. You must be so proud about your language. No sanga musajja. I'm good at speaking English. No, Oluzungu lulete mmere ku mmeeza. It's your head. Boma into yogera nnyo Oluzungu. Ng'oyagala genda mu America kukolera nga togenze mu UNA. Waliwo ebibuuzo omutuulo Oluzungu. Bameka babiyita. Mwagala ogenda ebungereza basobola kutuuza ebibuuzo bya Bungereza by'Oluzungu. Bameka baluyita. Ova Kampala ne diguli emakenda ogende Bungereza bagamba olina okuddamu osome olulimi Olungereza. N'owulira nga mbuzi nasomera na bisunsa mmanyi okwogera Oluzungu. Wowe. English is a foreign language. Olulimi lugwira. Naye olulimi lwo lw'omanyi lwennyini lwonamu ebisoko na buli kimu lw'olina okubeera nga oli proud. Ngira wetwala ky'oli. Omuntu yenna talina buvuna buddo
ebeera mbuzi ate nga yabitanga. Omuntu yenna eyabira obuvo bwe n'obuddo ebeera mbuzi ate nga yabitanga. Era omuntu yenna akwonerera obuwangwa n'akukwasa ekintu ekirala n'akwerabiza ky'oli aba akwagaza magombe. Mujjukira ne Biblia yennyini oba gye muyita Bayibuli ekugamba sajja ku nsi kuno kudibya mpisa na bulombolombo. Dikopi. Biblia yennyini ekugamba sajja ku nsi kuno kudibya mpisa na bulombolombo bwa nsi kuno. Nekugamba ebya Kaisari biwe Kaisari, ebya Katonda biwaani biwe Katonda. Ategedde obaka obwo kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Nga nfundikira nga bulijjo. Njala okwagaliza obulamu bulungi Ssaabasajja Kabaka Magulunnyo Lalulat Mutebi gy'oli bajjajja bakkingirize era basobole okuwangaaza. Ntumidde kubalangira n'abambejja mwenna abeetuddeko naye ntumira ku bantu mwenna abaatya nga mwati okwogera Obuganda n'okwogera ensonga za Buganda olw'okuba mutya okusibwa. Naye ntumira ku bannayuganda mwenna abakyaliyo nga mulowooza nti ensi muli bapangisa ng'ate ensi yammwe. Mutandise okuwulira baajomba batandise okuva batagandi baagala bafuula bannansi. Nammwe mbatumiddeko mwegendereze. Njala fundikira bwe nti teri atayogerwako mu nsi. Boogera ku mwana ali mu lubuto nga tannazaalibwa. N'azaalibwa n'omwogerako, n'akula n'omwogerako mpaka lw'anaziikibwa n'olwofa lwennyini bakwogerako ebintu bingi. Kati gwali eyo ng'owulira ozimba omutima kubanga toyogera kwogerako. Muve mu bikolwa by'okutulugunya bannayuganda mu ngeri yonna esoboka. Oba otambuza amawulire nga gagenda kyankalanya bulamu bwa muntu geesonyiwe. Oba oli mukono gukutambuza obuto bwa munnayuganda bwesonyiwe. Olina omukono ogukyankalanya Obwakabaka Buganda okusanya Obwakabaka nawe byesonyiwe nga toyagala kwogerako. Omuze ogw'okutta n'okuwamba ebintu by'abantu mu Buganda mu bukomyi kubanga ffe Abaganda bwe tuli tulwawo mpaka gye nkomeza. Jjajjaffe ekintu yatandika Obuganda akyaliyo mulamu tafanga. Eyeegaana Obuganda ng'oyogera Oluzungu okusinga Queen ennyini lwe yakuleetera kuyajjira ku byato. Munnaye nkulamusizzaako nnyo kansubire nti Olungereza olwo lunagire kututte. Mu byonna byonna Katonda asinga okutegeera Mukama makumi natakumira mpeera. Ndowooza ne bwentema. Vidiyo ewedde utambule mirembe Mukama bankuumire atakumira mpeera. Mweraba. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.